Salongo Vincent Mwesi Jodiga nga yewe byokwerinda mu Kimbugwe zone ekibuli municipality Makindi mu Kampala yalira ku nsiko ku bigambibwa nti abadalika abaana babalirwana abe7 batunza mu mbuga ya Sitaani. Yansanga ngandi mu nyumba ndi kunywa chai ngani nyonge. Nataniko kunyonge ne ngali kunemeako. Bazadde b'abaana bana amanya agasirikiddwa basangiddwa ku ssomero lya Quinton Nursery School ekibuli mu lukiiko lw'ekyalo olwayitiddwa Ssentebe Paul Kizito ku nsonga zino nga ne mukyala w'Odiga Jacqueline Tushabe omuwanika akakiiko alwetabyemu. Omusajja yakwata abaana baffe abaana bali 7 tetunnaba kufuna kuyambibwa kwonna wadde obujjanjabi. Omusajja ali ku kyalo akyakala bukyakazi kira wa chairman olusokera ddala chairman tumubulira ku nsonga ezimana tugamba sajjoy so ekundi si yange nsangu tokuma sigwa chairman twera ku police. Bazadde b'abaana bagambibwa okusobezebwako bategeeza nti abaana baabwe bali wakati w'emyaka 6 ne 11 nga abamu ku bano mu kiseera kino bali mu mbeera mbi nga kigambibwa nti abamu Odiga yatandika okubasubyako mu muggalo gwasooka omwaka oguwedde. Abaana bangi betutegeddeko bakyalinga 7 n'okusoba buli kana akawala kolaba muno tukabuuzizza nenga kagamba nange yankwata banenkabi amaziga. Ekigambo kyabadde nga akozesanga nti bw'onondo panja kusalako obulago ate nja kukuba. Kati engeri abaana gye babadde bamumanyi nti mukambwe era yaliko wa poliisi n'abuvaamu ne bamuwummuza kati abaana nga batya. Bagamba baggulawo emisango ku poliisi e Kabalagala kyokka nga ne guno gujjwa tebafunanga buyambi. Beechaye ne batandika okukanda mukyala w'Odiga okubabuulira bajali nga baagala jjanjaba abaana baabwe nga n'abamu baagala asenguke ku kyalo. Ffe abasula okumpi tetulina security yonna. Omusajja asobola okujja ekiro n'atwokyeza mu nju. Ekyo ekyasinzirako ne tugamba omukyala naye asooka atwesiga abeere ebbali. Tushaba ategeeza nti amaze nebba emyaka 18 nga tamuwulirangako muze gwonna nkati awaka yavaawo nga basigala kwogera ku ssimu kyokka yagaana okumubulira waali ekiresa abamu nga si bamativu. Emyaka gy'amaze ne bbaawo nga gira emyaka 18 simukwatangako mu bwenzi simulaba nti yeyenze wayasizeebwe era naye. Ssentebe Kizito asoose kwetondera batuuze olw'okuleka Odiga n'atoloka ate nga baali bamuloopedde emisango gino n'abasaba ekisonyiwo ng'agamba nti bakolagana ne poliisi bafune obwenkanya. Agambye nti ye n'olukiiko lwe babadde tebayinza kugoba Tushabe ku kyalo nga tebamaze kuwuliza kiva mu batuuze kwe kuyita olukiiko abeebuuzeeko. Nze ng'omuntu nalifunye kino ekirowoozo lumannumba ekiro neŋŋamba katuwandike ebbaluwa omukyalo tukole ki tumugamba gwe mu kitundu. Kyokka kino kisaanudde abamu ne bamulangira enkwe nga n'ekiddiridde kwetemamu abamu nga bawagira ekyokugoba Tushabe ate abalala nga tebakiwagira okukakkana nga abamu beeyodde nga Tushabe waliwo abakakiiko abamubuzizaawo okumuwonya ekibambulira. Odiga okudduka kyaddirira abaana okumuloopa ewa Kereya Nakata akulira ekibiina kya Ghetto Revolution Uganda ekibuulirira n'okubudaabuda abaana mu kitundu kino ategeeza nti abaana bangi mu bifo eby'omugotte kwe batuusibwako ebikolobero nga bino ne babulwako we baloopa. Ensonga zaali nnene naye banange nkubiriza abazadde banange mufeeyo eri abaana bammwe. Omwana faayo gw'omwesigisiza omwana omwesigisizaani faayo ku mwana omuwala ate n'abazadde temukamuwalira abaana bano kizenga kibakolebwako emyaka kuva emabega kubanga buli obwedda gwe tubuuza nga gamba kyabaawo kuva emabega naye ng'abaana basisinkana gwa kugamba. David Sekayombya yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.